Kale ambaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekumira ku YouTube channel yaffe Manyidanga Tristock. Mukola kyamaanyi nnyo ddala okuba nti ate amusubscribinga. Naffe tujja genda maaso n'okuba nti tubaweereza amawulire gemma mwetaaga ate okumanya. Genda maaso n'okuba nti okona mu kapesa ka subscribe omale okonene mu kade ofune notification buli video oba buli gule tuba tukutereddeyo wano ku mukutu. So nga twengeddeyo mu maaso ka video kolabaawo omusajja mukulu oyo yagenze alina ekikomera kye yalumbyemu ng'agenda okubba. Mubbi naye ekyamujja enviri ku mutwe n'okumumalako emirembe z'embwa ze yasanzeeyo. Omusajja yasanzeeyo ziri zimagujja ze bayita embwa z'ekatwe nga nkambwe enzibu zaalumya oli ne zitaagula oli nga ziraba intruder abadde ayingidde ewantu ewatali buwe ayagalayo ki. Abasajja abatendeka embwa zino eno zaamulemesezza n'okweyongerayo n'okudduka byagaanye. Era bw'omulabirawo yagezezzaako okuba nti ate alwana alabike nti ate aziddukako nene birema. Yagezzaako n'okuwalampa ekisenge nga bw'omulaba naye embwa yamukutte empale ne mugamba ssebo tolina gy'olaga sigala wano eno tukwetaaga wano. Zamumazeeko emirembe musajja wattu era ndowooza waali kati alunyumya era talikiddira. Era bannyini nnyumba mwe yabadde agenza okubba bamusanzeewo nga n'embwa zikyamulemedde. So embwa zino entendeke gwe omulimu gw'embwa ebiseera ebisinga abantu munyooma embwa naye embwa zikola omulimu gw'amaanyi. Omusajja oyo teyabadde yekka, omusajja oyo yabadde ne banne era bw'oba weetegereza wali waggulu ku kisenge omusajja wabadde awalampira waliwo banne abagenze maaso n'okuba nti ate bamulinda n'okulaba embeera nga bw'egenda mu maaso. Baali tebalina kye basobola kukola mutaasa kuba nabo ne bwe bandibadde bayingira mu gundi ate ekyandibatuuseeko kyandibadde ate kirala nnyo. Embwa zaabadde ziri alaati nnyo nga zigamba yenna ayingira gwe tutaagula. Bagezzaako okumutaasa okubakuba ku bintu byonna naye nga tewali kye bayinza ate kuba nti ate bataasa. Era omusajja yapondoose n'agonda ne zimulumaaluma ne zimutaagulataagula naggwaamu amaanyi era teyasobodde kuba nti ate yeeyongerayo gy'abadde ayagala okuba nti ate yeeyongerayo. So omusajja oyo waali kati ndowooza yejjusa okuba nti ate yalumbye amaka ago kuba embwa zaabadde enkambwe ennyo. Be babbi b'ennaku zino ababbi bageze maaso n'okuba nti ate babba n'awatasaana. So bye biri ku sayidi eyo naye nga mwebale kuba nti ate mwekuumira ku mukutu. Mubeere bulungi, mweraba.